Welcome. Namwatulira ye program zibeera ssaawa 4 ez'ekiro buli lwa mukaaga nga tutuusako ebivudde mu buli nsonda. Twabagamba, don't forget by the way, nti tutuuka buli wamu okuggyako ewani Ssaabasajja Kabaka anenga musiibye mutya mwenna abekumiteko ABS television n'abali ku mutimbagano YouTube channel yaffe, mwebale kusubscribinga, mwebale kuwagira, mwebale kwagala ABS TV, mwebale kuwagira Namwatulira. Mugiraba every time muba mugirindiridde. Nze Nalija Aisha Batu Sako program y'olunaku olwaleero naye I have someone special emaaso awo agenda kuba aneeyongako wano mu program Namwatulira. Ngenda kusooka mbatwaleko nga tetunnagenda mu program y'olunaku olwaleero mbatwaleko last week tulabe ekyaliwo. Stella yakyazaako abamu ku abo betuzze nate twabalagako omwami ono teyali no mwangu, yayitako ewa muwala we nga ne wa maama bwakomawo bwati. Ngenda kuba mbatuusako previous tulabe abataagiraba last week mulabe ku kyaliwo era byaggweerawo kuba Stella yaleeta abantu baneeno mu studio n'abaako byayogerako nabo ne bawayamu here and there era nabo ne batubuulira kati life bagitambuza batya. Life eno si nnyangu wadde akatono naye katulabe ebyaliwo the other week, then ate nkomewo toyongereyo maaso. Oliko program Namwatulira.
kale bwabito byatambula nate wiki eyagwa omukyala bambi yavaawo ewaka kosa ne mutabani we ne babalekera bali amaka abantu beekaza omukigo ono yali mukiga Jackson yali mukiga omukyala oli yali mukiga yeekaza sebo yagendera dde yasigalira ddala makakanyaza anyway bwebityo bwe byatambula nate the other week olunaku olwaleero tetuli bulijjo kyemulindirira tukirangidde kale wiiki eweze nga tukiranga everyone is like bananga omuzungu biki naye nga sinnagibalwa kansooke ndeete omuntu eyali ku kinyusi wali ku scene nze gye saali nze bangamba nga bugambi teekayo kano simate biki kamera bweti ne bweti nkugambye waka yali wali teyali mwangu nnyo Ella yaliyo nnyo mu field ng'akikwasaganya ne ba investigators bulungi nnyo era gwe njagala ajje asooka nnyinnyonnyole nga sinnabawa anything else Stella soko John Oli otya? I know. Thank you. Bwetyo bwemba. Sente zikola ebyo. Neshana nakozemu omulimu. Tokyogera nako. Naye nga Ella yaliyo nnyo mu field njagadde asooke atuyisemuko. Omuzungu is not easy. Abazungu olaba baatwesiga. Ne batuwa omulimu. Okitegeera abantu abalina olugezigezi. Naye nga Ella yasobola okuba nga akwasaganya omuntu oyo. Nja kubabulira obuzibu ennafuna mu session eyo nja kibabulira maaso awo. Oli otya muganage? Watandika otya olwo? Guno tegubadde mwangu mucha tugikola emirimu guno nange gwatuuka natukisenga njagala kuwanika naye ne tugamba omuzungu tulina okumulaga tulina obbalaga kuba tuzalawa nnyo abazungu tebafirika tetutegeera kati leero baaleetaga services zaffe ng'akoze ki ku kye wamulaga nga bakkiriza nsumulule oba nnindeko tubalindeko tusooke tuyiseewo obulago bwaffe ayagala okufaanana obulungi okusala olubuto okukola ku bintu bya sikini babayise bashanana beauty and bedroom products basangibwa wali mu kibuga wakati ku kizimbe Park View watuwa ku Uhuru restaurant eyo Park View ojja bafuna ku namba 0758155313 kaakati bannakawere mwekwate nnyo enamba gyava okusoma bannakawere mwamanyi okubeera n'embuto nga zigeze temwagala don't stress yourselves tulina ekizigo kigenda kuba kikujjako katami ne kabanga akange okitegeera abagala okukola ekitumbwe naye nga naabo munaga abagala okubakola investigations mu maka gaabwe oli bunayira waleka kuno omukyala waleka kuno omwami tomanyi ntambula ze ojja kujjana ku ABS television onoonye office yekwasaganya ensonga bajja kuba bakutwala obulungi oba ogenda kuba okuba ku namba ezo eziyitawaawo kuliko ya Aisha kuliko neyange tujja kuba nga tukwasaganya bulungi buterevu kale abantu tubalinza nnyo manyi tubalweko katono kale tugenda kusaba producer abasuulireko katono tulabe engeri gye twatandika investigation z'omuzungu ono producer sumula ku mapesa awo tugende omwaka gumu emabega twasobola okufuna essimu okuva mu United States of America bagiyite USA nga omukulu amanyikiddwa nga Brandon Miles yatukubidde essimu yeetaaga obuyambi bwaffe. Brandon yategeeza nti alina girlfriend mu Uganda wabula nga aliko ebigambo bye baali bamugambye byatategeera ku girlfriend w'ono ng'eyali ateebereza girlfriend we okubanga aliko abaami abalala baayagala wabula omukulu ono yasobola okunoonyereza ennyo era yalabanga nnyo program zaffe ku YouTube yakoppololako ennamba z'essimu zaffe bw'atyo n'asobola okutufuna era ne tuwayaamuko naye mu mpolampola. Omukulu ono takkiriza okukola omulimu gwe era n'atuwa information yonna eyali ekwata ku girlfriend we bw'etyo ne tutandika okukola omulimu gwaffe ogw'okutambulira ku mukyala Lisa. Tulokalire ogenda kuba omanya buli kimu ekyava mu investigation zaffe ezikwatagana ku Lisa ne mukulu Brandon. Oyo nno bamuyise Brandoni omuzungu oyo. Ekyembadde ngenda obbaga mu buzibu nafuna mu gundi eno era bambi temunsekerera nnyo abalabi. Oluzungu si lwangu sitera. Olulimi lwonna lw'otazaalibwa nalwo. Oluzungu si lwangu. Nina wano mukwano gwange Kara bulijja neewandisanze Aisha mwesiga mu luzungu era nkola atya. Naye natuuka wali.
My dear, English. Katutandike program. Naye katutandike tulabe ate Omuzungu ono investigation ze nga ayagala okumanya bice bigenda maaso ku twatandikirawa era twakiggusa tutya. Katutandike tusumulule. Oh, hey, Brandon, you're welcome. Thank you so much. Thank you for having me. All right, yeah. How are you? I'm good. Yeah, have a seat, please. Of course. Thank you. You're good? It's been better. How was the flight? The flight wasn't so bad. Oh, it wasn't. You just got in? Yeah, just yesterday. I've only been to the hotel so far. So you came from the hotel to here? Yeah. Oh, how is life? Like I said, it's good. But my personal life, it's been better. Okay, that is good. I'm Okay. hoping you can help. Yeah, I'm Aisha. You remember the name, right? I did. Yes, I'm Aisha. So how was your flight, Brandon? It was okay. Okay, Yeah, so you came from the flight from the airport to here? Yeah. Well, I stayed last night in the hotel. Oh, last night. So you arrived last night? Yes, that's right. Oh, okay. So you're welcome. This is Uganda. This is our office as ABS television. Yeah, This is where I sit. Okay, this is where all the magic comes from. Well, it's not a bad view. Yeah. Now, the last time we talked, you are in the US. You gave us some work to do. Yeah. Okay? We are investigative journalists, and we've been doing all this for almost 5 years. We've been doing the work for almost 5 years, and I'm happy you're going to get your results today. I am too. Like I hope the you way made you good wanted. progress. Yeah. Do you know anyone in Uganda? Well, yeah, I know Ivan. Ivan? Of course, who you're familiar with, and Bruce. Oh, and Lisa? And Lisa, my Those girlfriend. are the only people that you know. That's Do it. they know you're here? No. They don't. No, I haven't told them that. Okay, that is actually, it's very good that they don't know. Now, when you gave us this whole work, this whole project, we carried it on. I talked to my team. It's a very big team. I'm not the only person carrying out this whole work. But then we started carrying out our investigations. Okay, like usual. We started this whole thing by tracking your girlfriend. Okay, remember we didn't know where she was staying. What did you find? You're going to get the findings. Don't worry. You're scared. It's been months. I know, but you shouldn't be scared. They're not that bad. Okay. Yeah, they're not that bad. So we started carrying out the information by tracking these people. Okay? Yeah, we tracked their phones and other things, of course, that I won't tell you. Okay, it's a secret. But what matters is that we have your work. Good. And now we're going to use this laptop. Okay, so I want you to be very attentive. You can get closer. This is what you're going to use. Let me get it. Okay. Yeah. Okay. Let me take you a little back. Okay, I'm not going just bump into this whole thing. Okay. Okay. Now, you told me Ivan is a friend to Lisa. Yeah. Okay. Ivan connected you to Lisa. Yeah, he was the one who hooked us up. And they're good friends. Yeah. So Ivan is your good friend as well. Yeah, of course. You trust him. Well, I think so. You think so? You're not sure? Well, you understand there's been seeds of doubt. Okay. Anyway, so we carried out our investigations, and one time I want you to look at this. I want you to follow this. I'm going to go scene by scene. Okay. So that you understand this very well. And the fact that these scenes are, the language they're using is Luganda, so I want us to be a little slow so that you understand, and I'm going to help you translate. Okay. Thank you. To the language that you understand. Now, this scene here, after finding out where they stay, after finding out where Ivan and Lisa stays, we see these two people one time meeting. Okay. They met, and our investigator was a little closer to them. Yes. Right. We have gadgets that can get their voices, their conversations, even at a far distance. But then this time around, the investigator was a little close. All right. Okay, to them. And what the information he got from these two people, it seemed Ivan asked Lisa about you. Ivan was trying to contact you, but then I think your phone was off. Okay. Yeah, that's why he sent you a mail, and because we hear him saying he first asked Lisa, have you talked to Brandon yet?
And then Lisa was like, no. Ba investigator baffe batandika okola omulimu gwabwe gw'okulondoola abantu bano ababiri era tulaba investigator omu ng'alondoola Ivan wabula omulala n'alondoola Lisa era bw'otunuulira ennyo Ivan ayina awantu we yali ku lunaku luno nga agula fruits ez'enjawulo ne Lisa bwe batyo oludda eri nga naye ali ku boda investigator naye amutambulirako bwe batyo baasisinkana wabula mu kubasemberera ennyo emboozi gye twawulira nga abantu bano kirabika baali baludde okwogerezeganya n'omuzungu Brandon era nga Ivan yabuuza Lisa oba ennaku ezo yali ayogeddeko ne Brandon. Brandon will be up. Brandon? Really? How can I go like The Mazen now for us. no, then I come here for Ghana last night. That in a Muslim And now, it seemed Ivan asked Lisa whether she had talked to you, okay? And then Lisa replied in a negative way. She had not gotten you. Your phone was off. Okay. Something had happened, something of that kind, okay? Right. So when they met, that is what Ivan asked Lisa, and Lisa had not met you, had not talked to you. So he was like, I've sent him a message. He had sent you a message, an email, and you had not replied as yet. Yeah. But that was it. So they only met and then departed from that place. Well, see? I guess nothing too suspicious yet. Yeah, so nothing was suspicious then. All right. Okay. Yes. So we kept on doing our work, and then one time we followed Lisa herself, and now we followed her to this place, okay, and we found out that she was talking to someone on Skype. You see her? She was making a video call. Yeah, I see her. Yeah, and the investigator, when the investigator tried to get the information, it seems she was talking to you. Okay, you guys were in love. I mean, I love that. You're so much in love. Yes. So she was talking to you. You actually asked her about Ivan. And I think I remember that conversation. Oh, you do? Yeah. Okay. Yeah, so you asked her about Ivan, and that is what happened. So nothing much, nothing of a sort that is bad happened, okay, on that day. So then the other time we see Ivan and Lisa, the girl, okay? You had sent some luggage. Something I found out. What's that? You guys, Ivan has an NGO. He works with an NGO. Yeah, I know because that. you used to send a lot of things for kids, food, and all that. I tried to help out. Yeah, thank you so much. Thank you for that. I'm glad, For the work. Yeah, so because in this scene, we found out that you had sent some luggage from America to Uganda for this NGO. Yeah. And Ivan actually, you see, Ivan told Lisa to go and pick up the stuff. Nze kati ndi busy nina bye ngenda okumaliriza mbadde njagala ogende mu town. Ate ogenda kumaliriza biki?
nina byengenda okukolako Okay. obudde kyengenda okukola ngenda kuwa buli kimu address ogenda omusanga ayina Oyagala ate kulagirira nze mba mbishima. nedda ngenda kuwa enamba ya gayi Ate gayi mukozesa eki? Gwe ntukimanyi. ayina ebintu agenda obikuwa okitegeera. Banange onyingidde mukozi nange badde nya program zange endala. Nkwegayiridde bambi genda. Okay, kati Wedde otuukawo. yakimanyi bw'otuukawo bamuyita Nsoboga ngenda kuwa enamba y'essimu wandiika enamba. Ndako mpe enamba ye. 0785 0785 91 8591 92 92 40 92 40 and Airtel. okuba omukubira ojja kuba omufuna. Okay. Suubira kyekyo. Kati gonna bw'otuuseeyo omukubiri yajja kuwa nze already maze okwogera naye kimama. Okusaka byakunkaluubiriza. Totya tagenda kukaluubiriza amanye ekyokola kati kwata zino empapula ne gayi enamba ya gayi gwemukubira amuyita Nsoboga mugambe Ivan yakutumira. Okay, naye mugambe nze erinnya lyange saagala ntawaanya. Okay. Have a nice day. Aha, Omumerika yali atuzala wa remember yasooka yakubuzaako something now but will you really do this kind of work? Are you guys professionals in this? You know, okitegedde kakati luggage yafuuka luggage nga asindisa ebintu bwe bityo. Omulabye Lisa bwe bamutumira ono omuvubuka Ivan bwe yamutumira ogenda okukola ki okukima ebintu mu briefly omuzungu ono yasindikanga ebintu bino nga bisindikira Ivan asobole okuyamba abaana bannayuganda n'abantu abalala. Okay? In other words, Ivan yayina NGO. Yayina ki? NGO. Katuumulemu. Let's get a short break, but don't forget Shanana bali ku Park View, right? Yes. Serabirawo. Level 4, room 71 ku nsonga za skin kola ntumbwe kwongerako bino ne biberanga nga byasomye byonna ojja kubanga obasanga namwe abetaga investigations okola omulimu smartly nga bwe twatambuza ogw'omuzi olabna abazungu batwesiga ate mwe bannayuganda bannaffe buleke naawe okujjawo gundi. Call those numbers down ku screen mujja kuba mutufuna bulungi nnyo. Okay, katuweleko mu short break mikwano temukaya nambala mutandika kale tugenda mulamu katukomawo nyinyi wetutandikira tukomawo. Abantu bangi mukoze businesses or mina goods or services and providing eri eggwanga lyaffe naye nga temumanyi engeri gye musobola ku marketinga ku increasing sales oba kufuna ba customers bayitirivu kuba temulina sente ze musobola TV radios but digital marketing is here. Open Door Marketing Agency is here to help you in digital marketing. Jabu tukuyambeko ku marketing a company good or services. Abantu bagitegere through digital marketing. Nga tubaweereza email, through Facebook, through YouTube, through Instagram. We are going to do digital marketing
for you to managing social media platforms tukuyambeko ba customer abo obere close to them. Also understanding aba customer abo bagala ki kyosobola obakyusizaamu. So just contact us ku 0703 712550 oba 0781 310196. Jangu company yo oba product yo oba service yo tugituuse kumpi eri ba client bo. Omulungi kulikayo mukumulamu okwo tukyagenda maaso ne program yo Namwatulira Mr. Nambiru alongside Aisha Naluyija omubwati mukyala gondi mukyalani yogerako limu tugende lete mukale bannange awo newe nkube emiggo gwe gato byogera gwayitandise tubireke bitali naye nga bwetutyo bwe tutambula nkujjukiza mikwano gwe ayagala okulaba shows zino nga okuzira amangu ng'olunaku olunaga tulina tulina website yaffe abs.ug ojja kugendayo osasula omutwalo gukola omwezi mulamba obeere nga munaye olaba shows zino nga temuli kalango buli kimu nga okiraba bulungi nnyo nnyini ddala bw'oyagala okulaba ak'omuzungu kaki akaddakawo dduka ku website sasula omutwalo ojja kubanga show eno ogiraba ng'olwomukaaga terunatuuka. Okay, tugenda maaso ne program yaffe. Brandon yafuna shoko naye mujja kutegeera lwaki yafuna shoko. Kaakati abalina NGO kambeesonyiwe mbale sirika tugende maaso. Tugende maaso. Mapesa tulabe ki ekyaddakawo. Okay, that was another day. Why was she? No. involved? You sent the luggage. I think Ivan wanted Lisa to help you to help him out. Okay. Yes. So Lisa is the one that picked the luggage. That's strange. She didn't tell me about it. She didn't. No. Oh, I didn't know, but yeah, that is okay, what happened. Keep going then. Yeah, it's what happened on that day. So that is Lisa used to help out who? Used to help out Ivan, okay? And then you used to talk to Ivan as well on Skype because we're seeing this scene. Now, at times you used to use Skype while talking to Ivan. Yeah. And then while following him, okay, we found out you help so much, you help kids so much. Can you hear me, Brandon? Okay, so these are the two kids I was telling you about. This one here is called Amos, and this one is called Chembogwe. This one has a heart disease, and this one has a kidney failure. So as you can see their condition, I think, about the bills, I'm going to go to the hospital. Then I first inquire from them. I think I'll be sending you the medical forms, and then no problem. I'll be sending you the documents on the email, and then you get to see the way forward. Yeah, I really don't know about the money. Yeah, I don't know about the money, but I'll just go to the hospital, then I send you the bills. Yeah, okay. No, this one is Amos, and this one is Chembogwe. Okay. Acha musobola okugenda mugende. They have gone. Okay, we shall be talking. I'm going to send you an email. Okay. Yeah. You see these kids? So, wait, hold up. I actually know. I know that one. You know them? Yeah, I'm familiar with this one. You're familiar? Yeah. I think he was sick. Yeah, no, he had something wrong with his heart. I had sent money for them to do an operation on him. You sent the money? I did, yeah. How much was that? I mean, it was a lot. A lot? Yeah. Because I remember in this conversation, your conversation, you guys, he told you this kid was sick with the heart. He had a heart problem, and then this other one
Yeah, this other one had a kidney problem. Yeah. Yes. Yeah, he told me about it. So how are they doing? I've been waiting on an update, but he They're hasn't okay. told me. I believe they're okay. Okay. Yeah, I believe they're okay. But you sent the money? That's great. Yeah. Ah, you sent. Oh, thank you That makes me so feel much. so much better. You should. Ivan should be must be a good guy to you. Yeah. No, we've had a good relationship. Oh, okay. So on this day, that is what he told you, that these kids are sick, they needed help and all that. Yeah. You know, he used to collect kids from the streets and all that, you know. So that is what happened on that day. You talked to him and like you said, you've told me you sent the money. I did, yeah. Okay? Yeah. So we went on and on with our with our investigations. We followed them up. We followed Lisa and Ivan as well. But those days we had not found anything. We hadn't found out anything. But then one time we were getting voices. Okay, we track phones as well for phone conversations. Okay, so one time we found out Lisa. Lisa was talking to someone. I think she was a sister. Okay, she was a sister, and Lisa was so in love with you because she told the way she was narrating the whole story to the sister that I met this guy through Ivan and all that. Okay, she was actually talking about you. That sounds like and she had to tell the sister how much she loved you. Yeah. Okay, so she was so much in love, but something was talked about and it triggered. We were like, what is this? Hey, what do you mean? Lisa told the sister that Ivan wants to date her. Lisa, jangu nyambeko nawe jangu mpatireko mbutufu sigenda mmalako. Akambe keberawo kimeza nakatebe wali nawe olinga bebi agala kuyakulira oyinza ogamba oba ogenda kukwata byansinnamba ojogamba nti mmere nyingi gyogenda owata watamu nenkya butooke bunala butinabulala mwabuguzeewo mama yamanyi gye yalekuze yenyumiza wavuddeyo navuddeyo naye mwana gwe just not distressed yawo kimu kyonna kintamye kikyate mwana Ivan alimezaamu twanja nakikkiriza akirimizaamu alaikankanga tiisa ayagala nze naye tweyagale lindako oyo mwana ali serious bwati nze bujja mmanyi we are like friends naye ye ekintu yakitwalidde ddala mu maaso tokkiriza nze nkubuulira nze ndowooza bujja bino bye tubeera ffenna nga tuseka what and what totawana n'obikkiriza yalemeddeko afuukidde ekirala angamba mbu agenda kubeera nga nemesa okwogera n'omuzadde wange kyokka nga butuufu like Brandon muwangala nokatukola booti tokkiriza beerawo ng'omubuzaabuza tomukkiriza banange togeza neweebakanaye ntya omanyi wanemeddeko omanyi pesha gyantadeko nedda essimu mpulira kati nkolina zikwata sikyazikwata nedda kwata essimu omanyi olina omukwata empola kozi kati kyekisumuluzo kyo ntya mukwata empola bw'atuuka musuubize nti olunaku bwe luti otuuke oyambalepadongambeze omwezi gukoze eki gubonese katola ntino omubuzaabuza era mbanga musiwaza nti bamuwe essuubi ogira omubuzaabuza nga bwe tuyiye ekiddako kati naawe osolokera neweewaayo abulakulira bintamye era mwoli mukazi amazeeko emyemba agenda kunnemesa omusajja wange kati bambi olina omukwatanga glass remember this one mukwata oli lwa nsonga yamunconnectingako that's what I'm telling you. Of course olina mukwata mpola the option joyina yakumubuzaabuza
Ncha. Gugamba chapati okakati kasera Evan yabera mu mwezi apaka. Bingi naawe. Kache chachemba mu. Osobola omusuubiza ku lunaku bweruti n'omugamba twafiiriddwa. Otyo naye okati alala nkuyigiriza okulimba wabaaki. Awula bambi oli muyaaye. Siri muyaaye. Owaye twakoze ki? Atolongani afudde. Nnyonyeza nnyo. Kyokka na serious bayita mazeeko emirembe mpulira mbikooyi. Nkitegeera. Mpulira mbikooyi. Sikyagala kukwata simu ze. Nedda kintu kyakaseera buseera nga bwe tunoonya solution ey'okukoleramu Brandon ono kugira omubuzaabuza mpola mpola. Taimu ejjatuuka oli tumunnyonnyola kitegeera. Naye tunyinza okusona emaama. Si byangu era nekyandibadde nga kituuse kuggwe. Kitegeera. Wandibadde era okitegeera. Kyanze ndi kalasu nga sifeera oyo mbadde ki. Ate mama gwe shaapu. Naye olina okubeera sharp tomulaba naye wakwefulirako kiri kutuukako. Era atiisatiisa akulaba oli mutiiti. Ngeri okusaga n'ekibisinga. Okay? We had not seen anything of a sort. But Lisa told the sister that Ivan, your friend, okay, wanted to date her. No, I don't believe it. Okay, don't believe it. Because we weren't believing it as well. That is why we had to recruit more people for this particular particular job. Yeah. So that we get, we conclude this whole thing. Now, Lisa told the sister that Ivan wanted to do what? To date her. This conversation is in Luganda, so you couldn't understand. But even if you search about it, this is what they'll be telling you. I believe what you're telling me. So now, Ivan wanted to date Lisa. But then Lisa told him, you're my friend. You're the one that connected me to who? To Brandon. Yeah. You get. So now the reason as to why she was talking to the sister, she was seeking for help. She was seeking for knowledge. Mm-hmm. She wanted, some advice, what she could do. Okay, and then the sister only told her to, not to fall in love with the other. Right. You get. I get it. But the sister, Lisa's sister, told her she should play around with Ivan, not as in love. No, you shouldn't get surprised. Yes. Don't do that, The sister only told her, playing around with Ivan, she should be lying to him. Maybe I'm in my menstrual periods, that I'm somewhere, just playing around with him, but not falling in love with him, not sleeping with him. Right. Okay? Because they were in fear that Ivan would tell you, okay? Would tell you stuff about who? About Lisa. Yeah. So that is what happened on that day. Now, so that is what happened on that day. We went on with our investigations. Our investigators carried it all out. One time, following, it is here. Yes. Okay. One time, we followed Lisa. She met Ivan. Okay. After them, talking, we eventually see them. You see them? Ivan was raising his voice at her. It seemed there was a misunderstanding. Interesting. Okay? What happened? Our investigator got closer to these people because it was a public place. Our investigator got close to these people. And we really clarified. This gave us a clarification that Ivan wanted to date your girlfriend. We found out he was actually blackmailing your girlfriend. Sente ziri wampa ku sente. Sente zo genda zifuna ate mu bungi. Okay. Kati ensonga ekulese wano eno. Wana ensonga ekulese just. Njagadde kugamba nti nkwagala.
bulijjo lokingamba ntunjaga like you're serious kati bulijjo gamba tonjagala bya serious osobola okuntomera anti kati mbadde njagala ekintu kifuule official how tukoleyo patengeraga nti ba mukwano best friends forever ne just nze njagala okimanye just ngezaako kulaga seriousness oyinza olowooza oba ndimbyakiyayo ebiki naye oli mukwemoola siri kwemoola nkwagala ebya serious okunjagala as in how kati okwagala kwa mirundi emeka I love me like I want you to be my girl. Sichitegeera, your girl how? I'm your friend, right? I'm your girlfriend. I'm your friend, right? No, so I want you to be more than a friend. Sitegera. Sitegedde. Kati labayo. Chenjagala. Njagala just obere mukazi wange kale. Mukazi wo? How? You know it can't be. Tugenda kunywa ki? Any, they get me something soft. Juice? Maybe. How much is it? £9. No, you get a soda. I get a soda. Mama, ngoli mwavu. Just so you could have. Okay, so get me. Maybe water. Okay. Listen. But like, ekyo kijja kusoboka mukwano. Because you already know I have a man. Kugaana kubanga nze nina connection ne Brandon. I mean like, what do you mean by that? Nze nina connection ne Brandon. So? Ngana, meaning nange I will cut off the whatever the communication. What? Yeah, I can do that. What have you just said? No, if you reject me, I'm going to also cut off the communications between you two guys. Come on, Ivan. Now, what do you expect me to do? You can't do this to me. No, like, tondekede nange kyakusalawo kitegeera. I mean, kyakusalawo how? I'm your friend. Kitegeera. It's okay. So, kiriwo muna Elisa. Ivan, I'm your friend. I know, but now I want you a woman. I want you to be my woman. And it can't be. And if it can't be, I've told you, kyengenda okukola. Kitegeera. Kiba kitegeeza ngenda cutting off communication. Kuba byonna obimanyi nze I'm the big man here. Nze ndi emabega w'ebintu byonna. So oba tokkiriza. Mimi ngenda kola ki? Ngenda cutting off communication. Ivan, ontisa. Yeah, you're threatening me. Sidi kutiisa. You know you can't be lovers. No, nkulese gwe salawo. If you really want to oba oyagala naawe bibyo biyitemu, you just have to accept me. Simple. It will not work. So if it won't work out, I'm also going to cut off the communication between you two. Meaning tewakisobola agenda amaaso. Ivan, oyagala ki? Nkwagala. I want you to be my girl lover. But if you can do like such a thing to me, that means you don't love me. No. It's not that I love, because nkwagala. That's why I came here in the first place. I also love you, I but want to as show a you my friend. seriousness. As a friend, but not my boyfriend or my husband. I want to be more than a friend to you. You know you have someone I love. I told you. Osazeewo kilisa. The ball is in your hands. You either choose me or I trash everything. But we can just be friends. It's a friends. Osobola ofuna omuwala omulala. Zenjagala. You can get someone like looking much better even than me. I want you.
There's also as to why I want you as my girl. I don't think I'll do it. Then so easy. If it can't work out, meaning I'm also going to cut off your communication between you and Brandon. Tewa chigenda tambula. Kishitegede. Okay, Namwatulira atuuse benengeje bachoge mzee inengeri gyachogera atuuse ku nyoge awo we mwagalira ddala awo wenyini kati mbala naye mwekaza Jackste muliba olwokuba connectinze ku muntu nga otandika tembu wayabwerero ino okusasula wayase gakwese ino okusasula kumana nga byemansirikidde gwa bagendo singo kifunamu nde bannange omanyi okugamba omuntu nti tugendeko egindi yes oyina sasula si kimize nfuniremu wako connectinze kati kwegamba oli ku Ivan. Era wageni wali mu field ndozo ngo kuba gudi. Yes naye muzajja wata walina okufuniramu omuzungu agenda kujja Ivan bamwerabire okitegeera Ivan bamwerabire naye kamikwano mwe bali nnyo okulaba program Namwatulira ekyatambudde aho wenyini mwe tugenda kubanga tutandika next week sawa zezimu na mukaga sawa 4 ate repeat ya Thursday sawa 4 ezekiro temwerabira naye nga abali ku mutimbagano mbalaba nnyo aneeno comments nyingi nnyo sigenda kubanga tuziyitamu olwakadde yes naye nga temwerabira tulinayo foundation yaffe bannange muli eyo covid ono abayisiza bubi nnyo temuyina sente waliwo abazadde abankubira bulijjo esome bagamba naye ebintu tugenda bikima nedda temukima bintu abaana tugenda bawa basari basome nate ku kasente akatono ddala mubaleetere ddala okuwandisa emitwalo 2 gyokka tubeera wano ekawaala oba osobola tufuna ku nooti 78525 abaana oba olina abaana 10 abasajja ennaku zomuzaala nnyo nosanga omusajja nga alina abaana 75 muleete abaana bamwe bamaama tubeere nga ate tubalabirira bulungi nnyo ye kakati ka flat tamikano kati nawe otandiseko producer manyi toli mwangu naye mukyala kuliko engeri y'oluzungu awo oluzungu awo nalulaba nga lukutte ntegeko ku maziga awo ngambe nti oba Kalistera yandikoze bino naye nga siina wengeri gye nkivaamu oluzungu ne lufuukira oluzungu ne ngamba kandulye kangezeeko nenzijyayo olwonna olw'okutakuba oba oyogera nga luli olwa munnaffe Bad Black oba olwadi Bad Black tomuyinza mu nsonga zino oba fulufi tumuleke fulwane fulufulu kale bedroom products chala kusonga ya kataiti wali ozadde kisabwe kigenze kisumulukuka jangu tukinyweze mu kunatti ezo okuwa esonga zoluzolwo okitegera munange nesiba nnyo ku bakazi abazaali nakuna bakazi bazadde nnyo kati mulimu abo nga tebabasaze sibasiza of course gundi omumwa guli tokusobola kusigala gwe gumunga guli so tuberanga tunga tufunza yes musonga ezo abashala tebachala yo eri wanaka kande ensonga zokusala olubuto abashala muve mu kugejjulukuka embuto olwokuboza damu nomenga tayina nabana naye osanga olubuto nalwayikayika ogenda kubafuna abashanana wali ku Parkview ekizimbe kiranya Ogazaland 0581553 ojja kubanga obawuliza bulungi kakati producer waffe nga tunasiibula bannange change after change YouTube channel change after change mubeereyo nga mwesibidde mu mbeera emu bweti ng'olina embeera gy'oyitamu naye nga toyagala kugivaamu nga gwagyeesibyemu genda ku YouTube channel yo change after change producer waffe yatuteekerayo ebifaananyi bineeno engeri y'okukyusa mindset yo n'ova mu mbeera eri ey'obwavu ate n'oba nofuna improvement mu bulamu oyo ojja kusangayo mukulu Jackstia. Follow us on our Facebook account Naluyijja N Aisha gyensangibwa bannange bagenda babbira ku page endala Naluyijja N Aisha okay ye page yokka just go like it then tujja kuba nate tuwayamu tubasibule mikwano gyaffe awo nyini nyo tukomye tugenda kubanga tutandikira next week same time same day musule bulungi bye bye mweraba